naawe aloota najjolo mpa amatu, naawe aloota essubi mpa amatu. Akati okuloota ente nsiba nkyogerako, okuloota ente mmyufu nga ziri mu kibinja oba n'oloota ente emu oba bbiri nga zikugoba, ebiseera ebisinga okuguba muzimu oba mizimu. Era ente nnyingi giba mizimu ogutali gumu. Akabonero k'ente akali mu kkugoba oba ng'ente zaagala okukutomera, eka wabeera wakubanja, oluusi ng'ebiggya tebirimwa, oluusi oludda okubirima. Abamu temwagala kudda waka kulima bijja. Ensonga eyo ntono nnyo, abantu abasinga bandibadde nga tebatambula na kweraguza. Era singa tubabuulira ebintu nga bino, singa abantu batambula n'okumanya, singa nzuukuka nga nafunye ekirooto ky'ente ezingoba, kanfune akasente ngendeko mu kyalo nneme ku bijja, ojja kugenda okulaba ng'ekirooto kikkakkanye. Bw'oloota ente ng'erimu omuguwa, obeerako omuzimu nga jjajjaawo musibe. Bw'oloota ente nga zaagala kukutomera, wabeerawo obunyiivu mu kitundu ky'emizimu gy'abajjajjaabo. Ssebo oba nnyabo ggwe awuliriza, ekirooto ekyo nga kikujjira, ente zaagala okukutomera, genda mu kyalo, lima ku bijja by'ewammwe. Bwe muba nga mulina ebiggya bya mirundi ebiri, byonna birimeeko. Bw'oba mwana wa buwala oba oli mwana wa bulenzi, lwaki bw'oba ne mukwano gwo ng'omukwana, lwaki omuwa obudde n'ogenda n'osula nayo? Bw'otamusangawo n'olinda, eriyo abantu abasinda omukwano gw'olutentezi, n'osanga omuwala nga yanoonya omulenzi, oluusi omulenzi makanika akyali ku ggala gye bakyakola, balina emmotoka gye bali mu kusiba yingini. Okitegedde? Akawala ne kabeera ku mulyango, empewo n'ekafuuyirako paka ssaawa 5, kalinda mulenzi. By'omukwano nno nabyo nno bibonyaabonya. Okitegedde? Kalinda mulenzi, empewo n'ekafuuyirawo. Kati bw'oba ng'osobola okuwa eby'omukwano obudde, lwaki ensonga entono ennyo ey'okugenda mu kyalo n'osulayo ekulema? Bw'obanga oloota ekirooto ng'ente zikugoba zaagala kukutomera, funa ka transport ate togenda ngalonsa. Bw'obanga ogenza okulima ebiggya, sanyusa omuntu abeerawo ewaka, ababikuuma ababeerawo. Gendayo n'omuti gwa sabbuuni, gendayo n'omugaati, gendayo ne sukaali, bakusanyukire. Essanyu ly'abantu abakuuma ku kijja ly'essanyu ly'emizimu. Okitegedde? Basikirize, batwalire ebintu by'obatwalidde. Ne bw'oba toyina, kwata ky'oyina ekitonotono, bonna bakwanirize. Era ojja kugenda okwogera ku nsonga y'okulima ebiggya nga bakwaniriza bwaniriza, basobola n'okukuyambako. Abantu abasinga obungi mugenda okulima ebiggya oluusi kweggyako, olw'okuba wategedde nti omuntu alina okulima ebiggya n'ogenda ng'ogenda weekuuzakuuzako otuddoddo. Bw'olima ekijja ne kitukula ofa. Waliwo atayagala wayonjo? Omuntu aba yafa ng'ennyama yavunda n'omuzimu gufa. Emizimu gibeera mu ntaana yaagyo, era y'ennyumba yaagyo ey'olubeerera. Okitegedde? Eggulu ly'omuntu ly'owulira amadiini googerako, egyo myaliriro giri mu bbanga, oba lwe twandiyise olubaale ly'ebbanga. Mwe mutudde emyaliriro egituddemu obulamuzi, mwe mutudde emyaliriro egirimu ebibonerezo eri abo abaaloganga bannaabwe, abeeyisanga obubi, battanga bannaabwe, abaalamulanga obubi ku nsi kuno, abeeyisanga nga bwe balabye. Ebibonerezo by'abantu ababi era emyaliriro gitudde mu bbanga. Bw'otunula waggulu olengera langi eya bbulu, enjuba kwetudde oba omwezi, olengera langi eya bbulu era n'olaba nga amaaso go gakoma. Awo tewaliwo omulyango gukugamba nti bw'obuuka langi eya bbulu ekiddako ggulu. Nedda, eggulu ly'omuntu kwe kwetaaya mu nsi. Eggulu ly'omuntu
kyekifo eky'okwesiima. Kyokka emyaliriro gyonna giri mu bbanga oba lwe twandiyise olubaale era mwe mutudde obulamuzi. Gwe bw'obanga wakolanga bibi byerere ku nsi, okitegedde, era emyaliriro egitudde mu lubaale bwe gikulamula oba mwe mutudde omulamuzi omukulu bwe gikulamula, zimalayika zikukomyawo ku ntaanaayo, n'oyingira mu ntaanaayo ne bassaako ekkufulu. Gy'emizimu egitamanyi kitangaala, gy'emizimu egitudde mu kizikiza, gy'emizimu egiri ku mpingu, gy'emizimu egitudde mu butiti. Abantu abamu babeera mu kusamira omuzimu ne gujja nga gujjudde obutiti era ne gugamba siraba, ne gwogera ebigambo bibiri nti mulwane naye siteredde. Abantu abasinga tebasobola kumanya makulu makusike agali mu nsonga eyo. Obwa kitaka kya nawansi butuddemu kizikiza, mu ttaka teriyo kitangaala. Okwetaya kw'omuntu okubeera mu kitangaala ly'eggulu lye ery'olubeerera. Kyokka obutuulo bwe n'obusulo kye kifo we mubeera mwamugalamiza. Era ekintu kye bayita omuntu gwe muzimu, omubiri oguvunde yobbode. Omuntu mwe muva ekintu omuzzimuntu. Ekitundu ky'omuntu kigattagatta ekitundu ky'ennyama n'olyoka ofuuka omuntu. Ekitundu ky'omuntu kye kitundu ekitudde mu bukulu bw'erinnya omuzimu, omuzzimuntu. Era ennyama eno bw'efa evunda n'eggwaawo. Kyokka entebe y'omuntu enkulu etudde mu mutwe. Era omuntu bw'aba afa amaaso geewanika, ebyeru ne bidda ku ngulu, emmunye. Omuntu bw'aba afa tayita mu bigere. Omuzzimuntu, omuzimu guli ogwakwetondekamu ng'ozaalwa, teguyita mu bigere. Omuntu asooka kunnyongoga bigere, amagulu bw'atyo. Era omuntu bw'aba afa amaaso geewanika kubanga omuzimu guyita mu mutwe. Ekkubo ly'omuzimu nga gukweyambula ke kawompo ke walaba nga kakuba mu buto. Era akawompo y'entebe y'omwoyo gukutuddemu gukuwabula mu buli by'okola. Omwoyo gukugamba nti genda obbe gundi. Omwoyo gukugamba nti tugende tusabe emirimu tukole. Omwoyo gukugamba nti nandibadde nkola ekirungi kino. Omwoyo gukulagira nti tunda ebijja by'abajjajjabo bimalewo. Omwoyo gukulagira nti weetundeko ebyo bimalewo. Omwoyo gukulagira nti olina kuba malaaya. Omwoyo gukulagira nti olina kuba mwenzi. Buli muntu yenna okukola ekintu taba yekka, abaako ebimulagira, kisinziira ku butereevu bwa muntu oyo oba obukyamu bwe. Ekika bwe kiba nga kyali kijeemu tekikugaana kgenda ku kkubo kutandika kukola bintu bitaliiyo. Ekika bwe kiba nga kyali kijeemu tekikugaana kgenda kukwata nte, kubanga olwo obeera wateerwa emyoyo emibi. Omuntu atambula n'emyoyo ebiri, atambula n'oludda oluliko emyoyo emirungi, ate atambula n'oludda oluliko emyoyo emibi. Singa ekika kyammwe kijja nga kijeemu n'ozaalibwa wakati n'osangawo obujeemu, gwe oba olina kutambula na myoyo mibi. Gikutuma kukwata mukazi, gikutuma kubba, gikutuma kukola bintu bitaliyo eri bantu banno. Era eriyo abantu abalowooza mu nsi muno nti be bakatonda. Okitegedde, oli ng'asobola okujja, oli mu kibanja kyo kituddemu emyaka kirimu n'ebijja, kikakafu nti kikyo, oli n'ajinga endagaano n'ajja n'akulaga nti awo wange. Eyo talina gy'emyoyo emibi. Abantu abalina obuyinza ku bannaabwe, abantu abalina obulamuzi ku bannaabwe, abantu abatta bannaabwe, abantu abalowoozesa ensi nti bagagga, abantu omuntu omu asobola okuva eri n'agoba abantu 3 ku ttaka. Ekyo na kitundu kyakwambalibwa myoyo mibi, kubanga omuntu bw'afa entaana ye kye kibanja kye ky'olubeerera. Omuntu yenna okuzaalibwa azaalibwa n'omugabo ku nsi kuno, era buli muntu ku nsi kuno ayinako poloti. Poloti y'omuntu eri mu buwandiike ng'eriko n'ekyapa y'entaanaayo. Teri muntu azaalibwa nga ku nsi kuno talinaako mugabo. Buli lw'ozaala akaana akawere ne kagwa wali, gwe ne bw'oba oli muzigo opangisa, ku nsi kuno kayinako poloti. Poloti eyo eri fuuti 8 ku 4 y'entaana y'omuntu. Okitegedde, oba oli ani, oba oli mwavu, oba okola oba tokola, Katonda yakuwaako omugabo. Buli muntu yenna yamugabanyizaako poloti ku nsi kuno. Kakati ekikuttisa banno olw'ebibanja,
ekikusenguza banno olw'ebibanja. Tomanyi nti kalifa alireka kalifa, ebibanja by'abantu, ettaka ly'abantu era lirisigala ly'abantu. Omuntu ne bwe yeesenza ku mayiro z'ettaka 10, omuntu omu gwe kitwale nti obulamu bulinga muddo, bulinga kimera. Era ettaka eryo lijja kukomawo mikono gy'abantu kubanga obulamu bwaffe butono ku nsi. Kiseera kogenda okuwangala katono, owooza otegekera baana, owooza okukolerera bugagga. Ebintu ebyakolebwa mu makubo agatali matuufu, olufa ng'emyoyo gitandika okulamula, giramula baana bo, giramula abaana nga gibagamba awo tundawo, naawe otundawo, naawe otundawo. Obeera mu ttaka nga weebase ng'oli muzimu, ne kikwewuunyisa nnyo ng'ettaka lye waggula lye walowooza nti bugagga bw'abaana naye nga liyise mu kumpanyizibwa era nga lizzeeyo mu mikono gy'abantu, era abantu baddamu ne baligula, era abantu ne baddamu ne balikolako ebibanja nga bwe lyali ng'olibagobako. Okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale nno ebiseera ebisinga obungi tulina okubeera abantu abeegendereza. Kakati ekituntundu ky'emizimu kye tubaddeko, olwoota ente nga zikugoba, genda olime ebijja by'abajjajjabo, ebijja biwa obudde. Obudde bw'owa ku kawala ng'okakwana, obudde bw'owa ku muvubuka mu mukwana, tewali nsonga lwaki tosobola bbuwa wammwe. Genda olime ebijja, sulayo. Ekibuga n'ebyensi bireme kufuukira kikaakyo, oba omuwala gw'oyagala leka mufuula kikaakyo, oba omulenzi gw'oyagala, oba amaka g'olimu. Okitegedde, kubanga embeera bw'ekubijjira n'omusajja osobola okumuleka, omukazi osobola okumuleka. Ekintu ekikulu, tulina emyoyo egitalabika era egifuga buli kimu ku nsi kuno. So bw'otagiwa kitiibwa, bw'otawa bagenzi bajjajja ba baakusooka abaaseerera ekitiibwa, nawe tosobola kubeera mu nsi nga weetaaya. Okitegedde? N'olwekyo mu nsi tulina okuba nga tulina ekibalo, kubanga ensi si kuleekaana. Oli bwakulowooza nti emyoyo gy'abajjajjabo mibi ng'abalokole batera okusomesa, mba nkulaba ng'omubuyabuya, ate nga woosibuka, ate nga mutadde wali eddaalo. Bwe babeera babi toteekawo ddaalo, eddaalo litaddewo ne maaka ogitaddewo, eddaalo olizimbiza mulituumyeko ettaka. Bwe baba nga babi, bwe gibanga emyoyo mibi, museeteezewo mulimewo lumonde, ate mubataddewo mubalambi, mugambe nti ono ye Nakamatte yazaalibwa omwaka bwe guti, yafa bwe guti. Omwana n'omuzzukulu balijja balabe nti oyo Nakamatte yali jjajjammwe. Ekigaana okugenda okuteeka mu ddaala ery'ekitiibwa kiki? Ng'ate jjajjaawo yazaala kitaawo. Singa teyali jjajjaawo tewandibaddewo, wadde yafa genda omulimeko. Okitegedde, muwe obudde. Abakuuma ekijja batwalireyo ku sukaali, batwalireyo ku migaati. Essanyu lyabwe nga bakusiibula lye ssanyu ly'ogenda okufuna ng'ozzeeyo ku mirimu mu Kampala oba mu makaago. N'abaana ojja kubazaala obalere bulungi, obabuuse bakule, era ofune ne ssente zinaabagulira engoye. Ensi bibalo, ensi si kuleekaana, ensi si kubuukira gundi waabuukidde, ensi si malala, ensi si bino ebiyigirizibwa mu makyaki, wabula ensi muntu kukozesa magezi ge, common sense, amagezi amazaale kitaawo ne nnyoko ge baakuwa. Bwe banakugamba ekijja kirime ng'olubimbi, naawe funa amagezi agagoba enswera ku bituula ku buliri, ogende nti ekijja kye nnima ng'olubimbi ate nga wagalamiddewo kitange. Twaziikawo kitange nga nkaaba nnyo nnyo nnyo, taata atufuddeko, twaziikawo maama. Mu kkanisa bakugambe nti kirime ng'olubimbi, bakugambe nti ne bw'otaddayo kulima bijja, weerabidde nti naawe ojja kufa, weerabidde nti omwoyo tegufa, weerabidde nti naawe ojja kwagala bakulimeko ekisagazi ekikuliko. Okitegedde, obubuyabuya obujjudde mu bantu. Gwoba tolaba, gwoba tosengejja, lwaki okwata bye bakugambye? Lwaki okwata ebiyigirize? Gwe teweefumiitiriza. Buli kintu kyonna ekikusomesebwa kyefumiitirizeeko. Kanisa ejja kukuyigiriza, nange nkuyigirize. Oba batudde mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga bwe batera okusomesa abantu. Mu njigiriza zonna jjamu ekituufu kye ki? Owa kkanisa ajja kukuyigiriza, n'ow'obuwangwa akuyigirize. Tuula ku buliri, noonya ekkubo ly'olina okukwata, noonya ekituufu,
naawe osobola okuba n'amagezi noga naye ekituufu kye kino. Bw'abanga mmange yanzaala, mmange baamuziika, ne banga nti ate omufu bw'afa taba munno, ate toddamu kugenda we baamuziika. Kituufu, oli mutuufu, ate ng'ensi y'emyoyo eyogerwako, okitegedde. Ate nga bwe bakusomesa ku Yesu baga nti Yesu yazuukisa abafu, Yesu yagenda ku ntaana, oba yazuukiza Laazaalo. Yagenda ku ntaana ndoza nga Laazaalo yafa, n'amuyita n'azuukira. Singa entaana temwalimu Laazaalo nga tebaaziikawo Laazaalo, mwoyo ki gwe yandizuukizza? Kitegeeza Laazaalo we baamuziika ey'ennyama baagiwumuzaawo ng'efudde, naye omuzimu gusigalawo era nga gwe guyinawo obuyinza, kuba ye poloti yaagwe era ye nnyumba ye ey'olubeerera. Era singa obeera ozuukiza abafu, singa ogenda ku ntaana z'abafu, basobola okuzuukuka kubanga we mubeeramu abateeka, emyoyo gyabwe gisigalawo. Okitegedde? Muyina okubeera abantu abeefumiitiriza. Oli akuyigirize nga nawe byakuyigiriza otuula n'obirowoozaako, so si kutambula muwawa mu nsi. Mujja kutomera. Abantu batomedde nnyo, abantu babonyeebonye nnyo mu bukulu, naye nga myaka gy'ekivubuka bazze babuzaabuzibwa ekituufu nga tebasobola kukirowoozaako. Okitegedde? Genda olime ebijja biwe obudde. Kale nno ente mmyufu nga olaba zikugoba oba nga zaagala okutomera, bunyiivu bwa bajjajjaabo. Ente bw'oziraba nga zirimu emiguwa oba nga ente ensibe, obeerako omuzimu nga musibe era nga buli by'okola tebikutuka, tebigenda mu maaso. By'olowoozaako bakugula poloti togigula. Buli lwowezaawo ssente emitwalo 60 nga gifuna ekizibu, oba wakaweza emitwalo 3 ng'omwana alwala nga kwetoolako emitwalo 2, oba wakaweza emitwalo 4 nga wabeerawo omusango ng'oliwo emitwalo 10, buli kadde zibeera zidda emabega. Olw'ensonga waliwo ente gy'olota nga nsibe. Ente mmyufu zonna bw'oziraba giba mizimu. Ente erimu omuguwa jjajjaabo oba emizimu egikuliko obaako omuzimu omusibe. Tambula, genda weezuule. Okitegedde? Omusawo akoleko emikolo egisumulula omuguwa ogwo. Okitegedde? Obeerako empingu. Bw'oloota ente enzirugavu, abasinga mu kweraguza babagamba nti bw'oloota ente enzirugavu mayembe babeera baakuloga. Ekyo kikyamu. Ente enzirugavu kabaka aba akubanja, kabaka bulamu. Ente enzirugavu ng'erimu ebbala eryeru, kabaka abeera akubanja mu katuntundu akakizza, wayambalira ebbala eryeru n'eriddugavu. Okuloota embizzi oba oloota ekituntundu eky'obulabe ennyo era nga akuloosa embizzi, kuba embizzi eba mbi. Embizzi ne weeyebaka wennyini ne byerya, okitegedde, biba bikyafu. Obeera ku mirimu toba na buganzi, towangaaza mikwano, amaka gayuuga buli budde, towangaaza baami bw'obafuna oba abakazi. Buli kaseera obeera otambulira mu kubijjisibwa. Obeerako omwoyo gw'omulongokizza. Omwoyo gw'omulongokizza bwe guba gukubanja gukuloosa gabizzi. So tekitegeeza nti agabizzi yekizza, wabula gukuloosa ekintu ekisembayo kuba eky'obulabe, kuba omulubaale talya mbizzi. Kisolo mbizzi kituddemu bakifumbekeddemu emyoyo egisinga okuba egy'obulabe, oba emyoyo emibi gisingira ddala okuba emibi. Okitegedde? Buli olota embizzi manya nti ekkowe oba omutendera mw'otambulira si ddungi, ensi ejja kukulema. Kuko konna kuba kwezuula, okutambula okwenoonya, okunoonya abantu abamanyi ensonga ezo n'azikunnyonnyola bulungi. Kizza yaani? Ente enzirugavu gy'oloota oyo kabaka pyuwa, ye kinene nnyumba. Ente enzirugavu ng'eriko ebbala eryeru, oyo gwe bayita kinene batenda. Waliwo enjawulo wakati wa kinene batenda ne kinene nnyumba. Kinene batenda atambulira mu katundu akakizza. Kinene nnyumba ye kabaka pyuwa, ayambala ekkanzu enzirugavu pyuwa nga teriiko kyeru. Kinene batenda mu katundu akakizza yayambala ekkanzu enzirugavu ng'eriko amabala ameeru. Okitegedde? Kakati gwe wenna ng'oloota najjolo, omusajja ono atugambye nti yaloota mukwano gwe ayitibwa ŋŋanda. Okunyumya emboozi eno yonna oba okubasomesa omusomo guno gwonna tusinzidde ku kibuuzo eky'omwami ono agambye nti
okuloota ng'olaba mukwano gwo ayitibwa ŋŋanda ng'erinnya lye ŋŋanda ng'akutte najjolo n'akugamba mperekeraako tugende tusale omuddo gw'ente kitegeeza ki? Kakati gwe musajja gwe ekirooto kino kitegeeza kufumbira mizimu kijjulo. Najjolo esala ssubi erisereka ennyumba, najjolo esala essubi erituulibwako, najjolo esala essubi erisogola omwenge, najjolo esala omuddo oguliibwa ente. Funa enjawulo wakati w'ekirooto kino. ŋŋanda kitegeeza kitundu kya buzaale, ŋŋanda kitegeeza muzimu. Erinnya ŋŋanda kiva mu linnya muganda wo, erinnya ŋŋanda kiva mu linnya abooluganda, owooluganda, oluganda ye ŋŋanda. Erinnya ŋŋanda ne ndoota mukwano gwange ŋŋanda, ŋŋanda ogwo muzimu, okitegedde? Ogwo musaayi gwo. Ne ndoota mukwano gwange ŋŋanda ng'akutte najjolo n'aŋŋamba muwerekereko tugende tusale omuddo gw'ente. Okitegedde? Omuddo gw'ente kitegeeza ente enjala eziruma. Omuddo guliibwa nte. Bakusaba kijjulo kya mizimu. Olina okufumba ekijjulo ky'emizimu. Ekijjulo ky'emizimu olina okufuna mmere y'amatooke n'osiba omumbo gw'emmere n'ogerekako emmere enkalu, muwogo, lumonde, endaggu, obuyuuni, emmere enkalu. Era emmere eyo y'emu yeefumbibwa ne kabaka bulamu ng'eriko obukopa, endaggu, lumonde, muwogo. Okitegedde? Emmere enkalu. Wabula emmere enkalu yokka ye yandibadde y'emizimu nga tekuli matooke, kubanga ettooke y'emmere ekulira waggulu. Emmere y'emizimu ekulira mu ttaka, era y'emmere ya kabaka bulamu ekulira mu ttaka. Ekiteesaako ettooke lino nga si lya mu ttaka kye ki? Nti ettooke oba ogenda ddifumba mu muwumbo, nti omuwumbo gw'emmere gwe gubumbirira ensonga. Bw'obanga mu bulamu bwo mubaddemu ekitundu ky'obusungu, omuwumbo gw'emmere gwe gubumbirira ensonga, ate omuwumbo gw'emmere gwe gukola olujjuliro, gwe gukola ekitundu ekiyitibwa ekijjulo. Okitegedde? Ekijjulo kino kijjululewo embeera embi. Ayi bajjajjange mbagabudde ekijjulo kino kijjululewo embeera embi, kijjululewo amaziga, kijjululewo obwavu, kijjululewo okukaaba, kijjululewo obutamanya, kijjululewo obukyayi, empalana, enge, okufiirizibwa, emiguwa, enjegere, emisanvu egibadde emikisa gyange. Saba kijjululewo buli kikyamu kyonna ekibadde kinondoola. Kinzijulire ekijjulo kino, kijjule kinzijulire ebirungi, emikisa, okukola nga nfuna amaka amalungi, ezzadde eddamu, obulamu n'obuwangaazi. Ekijjulo kijjula ate kijjulula. Kijjululawo ebibi, kijjula ebirungi. Omuwumbo gwe gubumbirira ensonga, gwe gubumbirira obusungu okuvaawo mu bulamu bwo. Kale obubaka bwo bwe butyo bwe bubadde butambula. Singa oloota nga osala essubi ne najjolo, baba kugamba oba tugambe musobola okuba n'ennyumba ya lubaale ng'etonnya, musobola okuba ng'essubi oluusi kwe mwateeka ebintu bya bajjajjammwe likaddiye. Najjolo esala essubi erituulwako, najjolo esala essubi eriserekebwa ku nnyumba, najjolo esala essubi erisogola omwenge. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.